Chigutewani kutusibwako sorting kozesa Momo app omanyiga star Momo kagatano star 5 hash okufuna loni yamangu londa koloni ekukolera okuva mu loni ezebika ebyenjawulo eziva mu bannaffe betukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema. Namasuba mupida zone nga tetwagala kunaaba naye Moviti agenda okutandika mu lusozi wali nga tulaba by the end za mpira nga tugusambira wansi ku Bakale Nyana Mao so ndoza kiyakola kinene nnyo okutukyusa tutandika okunaaba kikudana bin drive nkwaniza kongeza kolona kola lero nze na figure box sana nyinga tedula Professor Majegere olaba ekkubo lino balikola kama Katonda wa amaanyi MTN Momo antambuza buli wamu nangama nti ate bogenda okushoppinga ogenda kukola shopping zabana mu masomero ina byogenda okugula oyina kukozesa kyetwita Moviti ojjukira kiddala era ina kujjukira family soap mu kala zonna inamu kalisi makayagala ennyo akayitaani aliwo kayagala ennyo isimaisiko eno giraba ejjudde Moviti yagala okwagaliza bannayuganda mwenna idi nolwekyo eno enteekateeka yeeyo tugenda kutandikirawo olunaku olwaleero gwe munaffe ali era atulaba tugenda kuwayamu ne bannaffe aba Moviti tugenda kunyumyamu nammwe mbuulirako kiki kyotegeera ku Moviti wali omunaabyeko omanyi kyategeeza akati naawo bwete bwe tuli taata nyama ate akakunzirukako taata nyama ne bannaa esirira weba tesirira soko gye sembera wano tata nyama ali wano ndina masuba eno zone kazi gye bayita kalina yani namasuba central eno fe twakulira eno central eri pida zone mwe nakulira wansi kalina zone eri pala zone ano lyokokkirira eri Moviti omumanyi sebu awamanga awo wakulira Moviti omumanyi sebu leka naawe bulira kulinnya gwani omwoki w'ennyama nze Jumba Asumani sebu salamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wala ya Mungu oyokyezza ennyama okimanyi wajokyanga ndi muto paka kati omanyi Jumba oyokyezza ennyama twalya ennyama yo nova mu bukebe nodda ku sigiri labwe nkutegeera tubigenda bitya bwe bityo sebu Namasuba agamba ki Namasuba talina tabbu Moviti kiki osinga omumanyako gwe nga Moviti umanyimu sabuni ebizigo omanyi sebu tetutera nnyo kwagala kunaaba nendoza gwe mukuwa omunaaba n'ekizigo n'okyesiiga bulungi nnyo olina omukyala sebu bali bameka omu sebu yona ali mugongo nedda sebu ali waka sebu ali waka sebu oleka eyo takola akola atunda ayina kibola kyamanda akola atona akuliraanye muka munno nedda sebu muka munnange okay tuli fenna kati nno kkiriza nti ngenda kutandika okugaba ebirabo wano soko okwatemu olondemu kyowula kyosinga okwagala gwe soko okwatemu obabuulire nti ekyo ki kizigo akazigo akalungi kaloshoni ak'omulembe ogenda katwalira omukyalo tebamukubbeeko bwana akeesiiga nedda sebu oli yagumira nze yagumira gwe sebu okay tunulamu kolabe sabuni olondemu obalage nti mfunye saagala kuwa package nga tokebedde mu kirimu sabuni omulaba era bannayo nalayika wagundi eno okalabye family soap sebu okalabye sebu kali katiya kalungi kawunya kawowo okawulidde sebu kati kwata amina sebu kati webaze Moviti nvewa ndeyanza sebu Moviti mwebale nnyo mwebale ddala mwakoze makula nnyo mwebale nnyo mwebale ddala amina sebu okay tumira ku bantu bo bagalize obagambe beesiga Moviti yeka tumira mukazi wange Rozi yesiga Moviti mutwalidde Moviti ankoledde ekyamagero okitegeera sebu ntumira mukibi tumira bonna bwe mukyale Masaka okay mbatumidde nnyo nze Jumba Asumani bagaye nti Moviti kyekyoka Moviti kyokka wanjisebo sebu bamumpadde sebu Moviti ndozo otulengedde bulungi nnyo package yaffe wano ogenda kusanana kati eno gye bayita sala wano
eno sebo no byambuzi kino yabaite bere kanzije ebere wali nina tuli fena kikudana having drive stress free aliwo omuntu mutuvu gotukako bwoti n'ogamba ha oba aŋŋamba nti nja kwokya omuliro oli bulungi muli mutya bane abantu b'Enamasuba temukula oba lwakubaye eno yeva movit olabika oludde ku jeno ndudde ku jeno temukula kyogamba okuze iye ayinza okweyita omuto oli otya naye ndi bulungi se wani pitibwa fiina twayitanga muno nga tuyiri batukkirira nga temuli gamba nga muli bakulukulumu naye era temukula ffe tukula tubalekawo tukuze ate oba abaana bakaddiye kati naffe tuba tukaddiye fiina abaana bo bakuze asomerawo asomera eyo ntebe okay mirimu gigamba ki mirimu mirungi musala okubye ka pinki ne kanyumira ne kampomera kalinga akaki ninga yategedde nti moviti ajja wanji mama ninga yategedde nti moviti ajja moviti omumanyi moviti mumanyi omutegeera muki tegeera kwabula tutunula ali ekyemange tuba tulengera otunula bonna olengera ka pinki nengera ka pinki factory yiye ya moviti nti eri wali kumpi ninamu ka sabbuuni wano naye nze bw'okwatamu ng'ozibiriza ky'okwata kyombuulira sooka okwatemu zibiriza okwatemu akutte ki ngalo kandabe kakala kyako zibiriza okalabye bakayitaani famire ki naye yabitegeera wabula njagala wange kamanyi kuba ntera okagulira mutabani wange mutabani wo kaanaaba alabika anyirira alabika bulungi gyali kati waliwo akazigo kano soka okagyemu ako kakoko bata ako aka brown ako kagyemu tulabe otyo kalabika kati si kabi waliwo kesiizeeko badde sikesiigangako sikusumuleko wunyeko ule era kugula baby junior kati omukulu weesiige baby junior era naye mumugulira era ogwira mwana kali katyako nako si kabi kati kankwate bwe nti kwate maali omunaye sijja kwogeza bingi okay bubaka ki bwolina kulwa movit eri bannayuganda bonna ngende movit yabale tulowoozaako nejjako eno kutuleetera ku birabo naffe tusiimye nnyo amiina tumira abantu bo n'omwami wo tomulekaayo obagambe nti nzenna wangi twakowa abaami wakowembwa ku bbuca nosalawo ofumbirwe movit tumira abasigadde bonna ngende tumira mama wange mukyala kakoze entebe eyo gwe ntumidde n'abaana abaliyo babeera nabo bonna ne baganda bange bonna webaza abamuviti nve wano abami nabwe bazizza dda era mpozi nziremu buzi neyanza amiina wala nnyo webalire ddala kikudanving drive stress free tuli wano Enamasuba eno nno manyiyo bulungi nnyo kubanza omupiira nazanyira wali olaba Freedom City eyo Pida Zone awe nazanyira omupiira nga nze chairman w'abavubuka wansi waliwo Namasuba College of Commerce moviti agenda okuzimba waggulu wali nga ffe tusambirawo omupiira konka moviti pepi ndunya wangi mukatale nno neyoki onjagala ngendeyo dayira kati gendo oyimirire wali ku mulyango nze nyingireyo halo oli otya tunula eno nze nkulabe gyebali gwani nze babiri Irene banengo nkyaye ate nga nkukyayira kinsobola kukya bintu bigenda bitya mulongo bintu bigenda bulungi layi ng'obuze nze nga ndabika gw'obuze emirimu gigamba ki mirimu mirungi nnyo oludde ng'okolera wano ndudde ssebo olimba sirimba bino biki ebisinga batawaanya mbwe mba mukola emirimu gyammwe ebisinga tutawaanya bakasitoma batono tukyafuna ssente bulungi kati otunda ki ekyo kye batagula tunda byennyanja biibyo tebakyagula fiisi tebakyagula nva nti ssente tebalina leka naawe balya binyeebwa bijanjaalo binyeebwa abakopi nnyo balimba ssente si bukopi babyagala naye ssente tebalina maama nva ssente tebalina okay kati ddala gwe batunda ebyennyanja kikyonaaba ddala n'otukula nze n'aba moviti shop family shop n'olyoka otukula ndyoka ntukula toddayeka ng'owunya omwennyanja omwami n'akuleka sisobola omugegge
Abdullah alayhi afdal salatu wa tammi taslima ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isoka kanyuzeyoze asamba namu gwanga. Abantu abamu tebatera kunaaba walinga edda we twakulira wane namasuba mu Pida zone nga tetwagala kunaaba naye moviti agenda okutandika mu lusozi walinga tulaba by the end za mpira nga tugusambira wansi ku Bakale Nyana Mao. So ndoza kiyakola kinene nnyo okutukyusa tutandika okunaaba kikudana bin drive nkwaniza kuongeza kolona kola lero nze na nyifigali box sana nyinga tedula professor Majegere olaba ekkubo lino balikola kama katonda wa amaanyi MTN Momo antambuza buli wamu nangamba nti ate boogenda okushoppinga ogenda Chigudewani ekutusibwako Sorting kozesa Momo app omanyiga *555*5# okufuna loni ey'amangu londako loni ekukolera okuva mu loni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema. eno ye Salam TV. Tweyanzanya aba Moviti. Amina kamala okutokota omwana ono wa Moviti bannanga alabika bulungi wenkulabidde ewala ofaananya omuwala akola mu nnyonyi sembere eno nkutwale owulidde anedda sewe oli otya jendi sewe nsegamba ensi nungi bani weeyagala neyagadde nze nanyini figali box nanyini nga tedula Professor Majegere gwani yenze happy yampumuza nkola ku Moviti mu customer care Bambi Hamuza hani ampumuza Bambi umuza omutima gwange mitima gyonna ngiwumuza n'egy'abantu gibba okay okoledde bbanga ki Moviti mu Moviti simazeemu bbanga ddene naye giwera emyezi 6 basanze otya Moviti omusanze otya gwenga eri famire kyova bakolayo ka family soap okay enteekateeka ki gye mutandikiddeko gye mulina lwaki mwasazeewo muddize abantu mu kiseera kino nga twesogayidi Moviti eyagala nnyo abantu kubanga abantu be batubeezezzaawo emyaka 26 gyonna gye tumaze kunolwa abantu singa ebizigo byaffe baali tebabikozesa singa tetukyali mu bizinesi naye abantu batubeezezzaawo kati mu nnaku enkulu bweziti nga Idi tusalawo ne tuddizaayo ku bantu kuddiza kuba mwene owakuma kaki akalimu kugamba essaawa eno n'ogamba nti boogera ku kano kati essaawa eno tulinamu obuzigo buno baby jelly bupya bupya twakabuleeta bali bagamba batuleetereyo obulala ne tuleeta baby jelly no bamuyita cocoa butter bamuyitani cocoa butter tugalo tumbadde manyi tetunyweze nga tulala nnyo tugalo engalo tuzireke ono mild abatayagala nnyo kawoowo beesiiga buno atayagala nnyo kawoowo oyo mild kati waliwo ono aloe vera bano abaagala nnyo ebya green ebyobutonde bakozesa kano obutonde bw'ensi isimaka singa okumatira kano ako bakesiiga bulungi kawunya bulungi kawunyiriza mbadde sinaba kalimu ekigaji kati wano ekitegeeza mba nkyesiize nekinyiriza skin waliwo kali omukyala kakutteko n'agamba nsima bakayita simanyani akawamu ka bode miliki waliwo abagamba nze levo za jeri nazivaamu njagala bode miliki tulina cream awunya bulungi Wow, oh my God. Buli omu tubulina abaagala jeri abaagala lotion bonna tubalina tulina ne sabbuuni wangi family soap ono bamuyita Rose bamulya nedda se okay bamunaaba wakunaaba okay family soap tulina family soap
Tuinayo ono koko butter, coconut. Era si kyakulya. Si kyakulya. Nganda bako kyakulya. Wesiwona abono coconut ne wesiga koko butter. Novaawo ng'owunya bulungi. Tebandya kapayinza okulumako okuto. Oba onaabye bulungi kapa ekusangawo. Kano boki edda. Kano aloe vera. La aloe vera. Walinayo omulenzi gwakiwaliyo kyaliddeko. Boyfriend wo. Nze sikola bintu ebyo. Leka naawe. Edda abawala bwe yabanga ajja okukyalira bw'ataleeta kakyokuleeta oba kaswiti. Ajja n'akasabbuuni nga kakutegeeza nti mwamiiga okunaaba. Mawala mmwe mutwalira abantu bammwe obusabbuuni buno. Okalaba. Akazigoko n'ogenda nako. Olulenzi n'olugiraagira. Ebyo sibimanyi. Naye wakulira tewaali basezi. Okay. Essaawa eno bannayuganda kaki kembategekeddeyo akapya tukyali kano? Essaawa eno tukyali kano naye tulina obupya bwe tufumba nga moviti tusigale ku mulamwa obupya bujja tulina ebizigo by'enviiri. Tolaba tulina ebyenviiri nedda sinsumulule bwe naazisumulula ojja ziraba era zikuze zigwe eno tulina ebizigo bye tusiigamu enviiri ne zitakusiiwa tulina bu spray ebipya bingi n'abaana tulina baby junior baby nduuna yakomawo baby nduuna Baby Nduna jali nnyo yakomawo. Muzeeyi tuleke mulinda. Ke kaliwa. Ke kali akabuluko ndabye. Naye mu Baby Junior. Tumanyi bulijjo Baby Junior tulina variant emu. Naye katwaleseyo ka mild abantu batugambye mutukyusizeemuko. Okay, bubaka kiboyina eri abakyala mu Uganda kuba be batusinga okukozesa ebintu ebyo. Abakyala mwe bale kuwagira moviti. Tweyanziza nnyo tweyanzeega emyaka 26 ku mutindo lwammwe abakyala mwebale kozesa bizigo byaffe mwebale kusiga abaana bammwe mwebale kusiga mu nviiri zammwe mwebale kunyirira okitegeera Anodi agamba kyeyo Anodi mulungi Anodi ayinayo ka baby Anodi yani yali ewammwe mu movie okumbuuza ebintu nga sibimanyi yali mu movie eyo yali Anodi yali yeeyagala okay ate gwe weeyagala nange neeyagala n'oli yeeyagala Ani? Moviti wetulinda za omukyala omulabye gavumenti apumuza abawumuza mwenna tulina moviti zenanyini nga teduula n'esogga katale la hajati salamu alaikum. Waalaikum salaam. Oli otya? Alhamdulillah. Obulamu bulungi ng'otemagana kisa kyake Mukama Katonda ataakulaba mu buwala olabika wayiri byabalenzi kuno mama eyo simayiro abalenzi baddukanga kuno bagira bati bano bakiyamaani bawo wali wansi awo wakulira wa Namasuba tewali basezi zoni ki nze nakulira mu Kalina zone Central Zone nakulira mu Pida nkulimba nze nakulira Central Zone wa mwami ani nga nkumanyi mukyala Daisy Nakasi oli muwala wa Nakasi baba wange babawo bane muli mutya namuli birungi alhamdulillah nga babazaala ku mutala ki ova mu ssaza ki ne moviti ava mu ssaza ki ssaza ki gy'ova ssaza lyenvaamu lyebulera bulera singo oli mulya nnaka okay emirimu gigamba ki mirungi mweyagala temulina mutawaana alhamdulillah nange nsanyuse nnyo okubanga nzeeko wano olwaleero naye wootunudde wano osinga kulengera ki bw'oba otunudde oti kampuni ya Samuna ya Moviti wangi kampuni ya Moviti oba otunudde bw'oti ninga Moviti waguliri kakala kyako kaoba hot pink kaakana akasibye ku mutwe nemmwe abakazi beeno balayika bazibu nnyo oli ayambadde ka pinki noono naayambala ka pinki nga yekala y'abakyala yekala yamu abakyala Moviti yabala bakyala yabala ki yakolera abakyala kwenyiriza mama ne bannange seno teka Moviti bebi nkola ki ndunya okay gwe nga gwe omukyala abakyala kaki ke baali bakoze n'olulanga oli munyiivu baani aba Moviti abakyala bakola kino ekikunyiza n'olulanga ogamba mukazi gwe kunyigirako kyesikoze abakyala n'omutulira kati ngoyo omukyala bwali awo
kikyayinza okukola nekikunyiza oba kikye baali bakoze bakyala banonoga nti nammwe mutuswaza kunama nnyo kukola ki kunama nnyo wowe kunama nnyo bakakiba olina eri abamoviti nve wano obaka bina abamoviti nabatwala bizigo birungi tusaba bayongere okwongerayo omutindo omulala ate kubanga omutindo gwe balina mulungi nnyo omutindo mulungi kati ŋŋende oba olina kyonjagaza oba ompayo kyompa alhamdulillah batoyina gadi awo abadde ng'akolimawo sikolimye naye kati bw'otunula muno ojjamu ki bw'obanga ddala nkuttekamu negamba nti kaakano kakikojjamu n'oga nti yes nyumiddwa muno nsawo giraba kasabuni wakentokozesera kasabuni so kakwateko kakkala ndabe kajjemu totya kwatamu ayaya tulina moviti ali kusala mu TV otimbero wa mirembe nze nani figali boxa nanyini ngatedula professor Majegere okalabe bulungi awunya katya kawunya bulungi ku mirembe gyamwe mwakalina emembe gyaffe mwesiganga birala ngaki mwabonaabona amapapa alisimanya biki gye mibisagiriko okuze egyo nakula tulaba imperia kati tulengera wali factory namba ya movie erina ku kyalo kyennyini okay kakyakalala kolengera awo akakola ku bakyala ku bakyala katunulemu tingeje sekola ku nnyozi nababuna just kaziko kange sabuni naba kasabuni kaziko just akali gundi okay kale kwota mujje mu ekiraacho yagala ndabe chachi nati malene yana mwana nda mwana olinda mwana chachi ndagala kukwata mu ndabe kali katya kalungi bikuwe byonna oba nkuleka ogene n'ebyo alhamdulillah kyosanyuka kyonyeza kyompa kyo kyempulira kyenjagala kyenkuwa kwako ayinza okukolimira ono okay njagala otumira abantu bo bonna obageye bakozese moviti nve wano kale ntumira nnyo abaana bange kubanga era bakozesa moviti batumira nnyo mwenaje muli omwami wange mikwano gyange nga nange Mariam ndagire mama bwedda nkulaba Mariam ndagire naye mutumira nnyo egayaza okay baganda bange bonna batumidde nnyo ate mujjawo muwa musasi abere bulungi mujjawo simuyekera simuki oba yoona ali mugongo nga yemujjawo kati ono naaba nga mukwano go nga musheyalinga kati muno ojjamu ki soko otunulemu kaliwa kajjemu ndabe kosimi kakwate soko kwate oli otya gwani olaba kye bayita riziki teweta kwono oliridde kwono gwe nakayima mwamini amini oli eyafa oba moviti omutegera bulungi aja ti mwamini okozesa moviti nga nkwagadde nnyo alhamdulillah bw'oba okozesa moviti nkwagadde nnyo kagambo kikowaayo abakyala ne bannayuganda bonna ku lwa moviti abakyala batumira bakozesa ebizigo bya moviti kuba nze nkozesa moviti abojeri ne bannange ne baby junior kale ne baby junior toyagala kukula oyagala kudda buto w'abaana totumidde mwami woonoonya ngobe sirina mwami munnaye olinda kiyagenda mwami yanoba n'omulala nedda sebo leka naawe nasigaza kukuza abaana wakuza abaana nyanza neyanzeeke babalenya balire ddala wano wenyini kugamba nti ndi mukatale ate nga ndine bannaffe aba moviti kubiriza nti moviti family soap asabuni akalungi era ak'omulembe akaweweevu onaaba n'oleka ekyovu mu kiyigo totawana na bino mbufuuyiremu simanya kawoowo ani akugambye bw'omala okunaaba olumala wangi akola skini gwe nga luyina lusikini oli otya nze gwensiga abaana bange nze mukozesa nviiri bo gwe mbagulira sabbuuni kizigo kya moviti kizigo kya skini bakola siki kizigo kya moviti family soap oyo ne gundi kati yagenda n'afunamu obutuukirira nenfuna ka lotion ka moviti nenteekamu ofuna ka lotion
soka teka lotion yako ndabo omukyalo no ke yafuna ngo omwana wa butuukirira nazze gaba omugagga wali omugagga omulengedde akatuumuza omulabye emmotoka ejjudde agenda kugaba soko jemu kalotion yako ndabo bakeeko keeko ennyini kali ka pinki keeko ennyini ode miliki kati muno nembanga nawe nina okuba kyenkuwa ojjamu ki neŋŋenda nze nzijjamu kano kaliwo kano kosiimi kokakoka kuba abaana ke bakozesa tumira abantu bo obeebaza aba moviti tumira maama wange taata wange ne ssenga wange nasuna Juliet otyo ne taata wange yesenga ow'ensonga nnyo yesenga ow'ensonga iye yeyagaba tumidde nnyo ate mujjawo mulina taliiyo okay abantu bagambe bakozese moviti nvewa bannaye mwena mukozese moviti habojeri mulungi nnyo ku baana kubanze mwe mutegeerera ku baana bebi nzona ate famire soap anti kye bayita famire kyekyo si bwe kiri kati sabuni kika ki kyolondamu wano nga nze nvaawo n'ensawo yange njagala ono gw'osinga okwagala owulira yakolera kati ŋŋende gw'otwale sabuni yeka sirina buzibu wangi tolina buzibu naye mubiti sokojje kati gw'olondamu kaliwa akayira ako kalengera nkalaba bakayitaani moviti soko kajjemu tulabe kwata mundabe bakayitaani moviti family soap oyo no gwani erinnya nakabuye Jennifer bane muzukulu wakasujja semberako neeno oli otya nakabuye jebalwe okimanyi nti ono mulamu ono ndeka muleeta onkubize namaso olina omwami ate abaana nabo mbalina kati obanaaza ki ddala oba tobanaaza family soap ono mbanaza moviti soap wa moviti okay kagambo kikogamba abazadde bonna ku lw'abaana ku lwa moviti abazadde bonna abazadde bannange mbagamba bakozese moviti bakuuma olususu lw'abaana baabwe nga bulungi moviti anyiriza abaana babeera ku nakyo olaba okakasa yes kakasa nkwongera akalala kaliwa kano oyagalako ate kalosoni ate mama kalosoni kaweddemu kale wasiimyako omulala aliwa oyagala kaliwa biggwawo lwa bwomi so okwatemu olabeko oyagala awo pinki taliimu tukozesa binene mukozesa binene gusazeewo twala akatini wani erinnya nze nabukeerakereya kane nabukeera baatutte engabo abaki engabo ya kabaka kabya Buganda kati wano nemba nga ngenda kuwa kasabuni ojjamu aliwa twala ono otwala oyo kulwa moviti kagambo kikolina bana aba moviti tubaagala nnyo kubana baneiba bange kyobalamba wagira nnyo wangi gwe nkwongedde n'ensawo kwatira ddala ensawo awo kanvaawo okiteke wangi moviti ebeewe ebbanga lyonna tonda wattu nvuddewo wano nasengukayo eyo wangi gwani nalujabeti nalujja beddira ki ndiga weddira ndiga yesebo ndiga ye hano mwe mwatajja jammwe abendiga mbatya mwatajja jammwe nedda okola mirimu ki nfumba mmere bananga ofumba mmere naye mufumba muyomba ne mulyoka mutulisa emmere ng'eyokya biba binnyo olimba naawe kati mu nsawo eno kaliwa jangu okwatemu sembira wali sembirawo oti awo kaliwa koyagalamu akazigo kaliwa kano kajemu otyo kaliwa koyagalamu gwosinga kwagala ate sabuni aliwa gwosinga okwagala abange moviti agavanga mulalu agavanga jenje wanji kano ne lotion akone lotion aya tuyimbe wanji labika bulungi kunya twesiga moviti envaawo kiguddewo
Wani ekutusibwako Sorting kozesa Momo app omanyika star emumukaga 5 star 5 hash okufuna loni ey'amangu londako loni ekukolera okuva mu loni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe betukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema. eno ye Salam TV. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you